Njagala okwanirizaako ku Newspark channel mangi amawulire egenkuleetedde channel yokka gy'olina okwesiga n'amawulire tugakuleetera nga tugafunye ku mutimbagano. Ky'olina okukola kimu mukwano gwange omulungi, esooka vidiyo eno obeere ng'ate ogirayikinga. W'omalirizaawo ate obeere ng'osubscribinga eri ggwe atannaba kuba nti nno okikola. Okitegeera nno mukwano olwo nno mbeere nga neeyongerayo vidiyo gimpeere like tweyongereyo. Kale ka tubeere ng'ate tutandikira ewa Full-Figure, entalo zo tezimuggwako. Olutalo lwe ne Zubeida aluzzeemu obuto avuddeyo n'abeera ng'ate amutabukira. Entabo enno evudde ku katambi Zubeida ke yakoze ng'alaga nti eky'okuvuma maama we kyamuyisiza ddala bubi ate era ne maama we munnange tekyamuyisa bulungi. Kaakati awo nno Full-Figure kwe kuvaayo n'addamu buto okuba nti nno amusabula. Bameka boogenzeko ng'oyagala bangobe. Bameka boogenzeko ne kusoti wagenda n'omba omusumaliza sojja ng'oyagala ngobe. Onoonyeza Brenda muwala wa Sale Musalo oyagala bangobe. Bo wampa omulimu. Katunulanga ebyawongo. Nze nakutuma obijje. Kabutegeeza obutama. Wano abasajja bakututte emekka mbalangire nga bagenze bagenda balangira mu ntwale. Ne ijja nsabirize. Allah n'akuddamu ddi gwe kiswahitaani ggwe. Akayiringo kano. Ne ijja bakola nsabirize nga tobalangira. Mukuta business z'abantu muzisuude. Wakwata omusajja omukadde n'otulanga naye lunaku nga muvuma amu buli lunaku namukuba ekitabo kya amu buli lunaku. Mwakera mugenda mu nyumba twale wa amu nga weerabde lwabudde wamukola. Amu talina nnyina. Amu talina maama we. Wavumanga kiti. Seruka mama yute. Wakirugulira nti kiruma nze gwavuma nga sina baana. Siba gwe wavuma n'omulangira okutonya padi n'omulangira buli kimu talina nnyina. Siba yali yakola ki? Muwanuuza entalo ne ku bantu batabanyeganga mwetidde emikwano. Muli baswavu mu mitima ensi yabakoowakowa ddala temukyalina mikwano. Siba teyalina nnyina. Siba kalungi. Wamuvumya ekyokumutusa kwa gwala mu batolinga. Gwe wa batolinga Siba wafuna mmeka. Wano owendula abantu bano n'ogaana wakatoli w'America eyafa n'oyetabali abaana abazannyi ba komedi simanyi baani. Simanyi bali bakaamulabi simanyi baani. Banvume. Oleeta abantu okumanya Katonda yakuteekako ggwe kikoli mu kasiraani ggwe. Ne w'onoogenda ku nnyumba ya Allah emirundi mutwalo. Nga tolina Katonda nga tomumanyi. Nga tomanyi Allah. Ng'osaalira bwerere n'enjala osiiba ya bwerere. Yo osiiba ggwe. Nfaana gy'ofaanana ggwe osobola okusiiba. Oyinza n'okukongoka ne lufu. Abantu bemusabiriza. Olwa bemufuula ekizibu. Bizinesi zaabwe zonna muzisi. Kajja gyemberako kasasima mbuzi. Maama wange, maama wa kalaki. Oli alina n'obugalo bunnamagalo, alina n'obugere busemagalo. Lwaki alina bunnamagalo? Lwaki wakwata bizinesi y'omukazi mala emisango gyo? Totandika wano okubuuza maama wange, maama munyoko atunanga ebisese n'ennyoko waabwe oyo. Maama wange. Boovuma tebalina bannyaabwe. Bemuvuma tebabazaala. Omanyi abantu bavumye gwe kisiraani ggwe. Katunulanga enkulukuku. Omanyi abantu bavumye. Wali wamanyina okumanya okwemanya ntogambwako n'antameggwa ow'ekitala ennyo era tabwe mukwano. Nze sijja biduduma nze ndi mukombozi. Ate tebandoga. Tebandoga ojja kundoga tunenga koloboza. Mweyambala ebisali ebya layisi. Nyambala salya za buwanana. Nyambala salya za buwanana ndozaako. Njagala ompunyeko. Lumanyira. Ffe twabonaabona n'endongo. Ffe twakolera obwerere ate twaziimwa. Nkiddemu amagezi gabye. Buli muyimbi gw'olaba omuwala waali. Tomanyi bantu bamwe baseeko okutuuka waali. Ndi open. Sinoonya mikwano. Oli waddembe okumbulookinga. Kyenjogerako nkinako obukakafera nkikakasa. Kyekyatomye okuyimba ffe abamu. Mwegomba abaana abo ne mubalaba mukulu. Abaana abo bazima okuva mu situdiyo. Bapolodyusa tebalidde baana byeyame. Kyova emirundi egisinga bakola na kiro. Tayimu amuwa ya kiro. Bapolodyusa balidde abaana b'abeenti. Buli muwala gw'olaba awo buli muwala gw'olaba omuyimbi tomanyi misoboko gy'akamuyimbira. Gwaluyimba. Just one song alabe nga luyitawo. Bye mbagamba mbirinako obukakafu mbirinako obujulizi kabeegaani ka kila muntu. Okuva ku bamanyi bato. Mbimanyi. Ate ngambye kakasa.
ne batakomo n'omala zima producer n'obusente n'abutwala n'akolera oluyimba n'alukuwa n'akufuukira ekizibu bwe bakuwa oluyimba n'onoonya agenda odukola vidiyo oyo naye n'ajjako eyiye mujaamu agenda okukola vidiyo amala okuggyako eyiye naawe n'essente n'ozimuwa n'akola vidiyo n'akuwa sidi n'oba ne sidi. Ensonga nno bwe zityo obweziri sijja kkoowa kubeera nti n'okusaba obeere nga vidiyo eno ogimpeera like neeyanziza nnyo akale katubeere ng'ate tweyongerayo Pallaso akyagenda mu maaso n'okwewera Pallaso akyawanda omuliro agambye nti ssaawa yonna ajja kuddamu okulumba alien skin maama nnyabo alien skin no ssaawa yonna ebibye byandibanga tebijja kubeera birungi. Pallaso avuddeyo nayo kagamba nti ye w'amaanyi yeekomako bwekomi naye nga w'amaanyi tayagala akamanyiro kaakati agambye nti oba tamukwata bulungi ajja kubeera nga ddamu buto okuba nti no alumba alien skin kubanga akyalina obusungu bwe olw'ebyo bye baamukola. Yanzira nga yannumba ebolobe yali ayagala ki ku stage gwe gwava ebizibu gwe tola nti nali wa mirembe nabakolera kisodde yayasa ebintu mwanzi ba miliyoni zange 21 buloba sigamba nga nansi twenakuba sirapu mwayasa ebintu ku situdiyo bya bukadde nga 3 teri yali agambye ensi waliwo ettaala ly'emmotoka erisobola okugula eriso lyange limwali mwagala okutundulamu ebuloba ate mbwe mundeegendereze nja kukoma nawo kuba nkyalina obusungu ntula mu taxi nentula ne mbubugati ntula ku boda nentula ne ku pichipichi butanzigulira mpita ne mu ddirisa just nzikakana kuba manye kanisa nsegede gwe don't play with me nze ndi neighbor mbeera wali luwapa across the road oza obeera simanyi olwaki sijjangaho kuba njagala emirembe nebuuzanyisa emirembe ngenge ayasetala ndi mulalumbu ngenda nendyasa bwasa wali oyagala kwasa ttaala lyange lino eryebbeeyi ligula obumotoka bonga bonna ne mubba ne miliyona 21 buloba gabbimwe oba obutaala bwa miliyoni 5 miliyoni 21 mujjako mbawaddeko 6 kale munzirize 15 mutereze obutaala emwewuddiisa kyogamba teri yalaba mu nsi nga bannomba ebuloba kyoga nze ndi mulalumba laba ku justice kyokola nabaweereza Justin. That's why I sent you Justin. Yetonze wali onetondeddeko okunnomba ebuloba wali wetondedde ku basawo wali wetondedde Evelyn Mike olaba n'ayogera ng'akyalina waya temunnamwetondera poliisi tejja bayamba nayo yabalaba ebuloba nga mukuba abantu ekyabawonya ebuloba ate nawo nali mbasobola naye ekyabawonya kuba waaliwo abantu mu kisaawo sayagalawo victimu yenna atali mu bintu byaffe nayagala nkwatire eddala obwo simanya bumudogo bumukugwa bukadingo bukadomo bukawujirizi bumukenebu nayagala nkwate obwo bwennyininyini ate kati mukyanga temukomawo mwali mulabye nga nzimugezanga ne mukiddamu I will come back. I can just nzikakana kuba manye kanisa boy njagala obagamba bro okwetonda kisoboka kubanga kyamaanyi okusinga ateetonda naye nange lwemuliko era ne munneetondera okunnomba ebuloba lwe ndibasonyiwa. Kkiriza ate tubeere nga tugendako ku nsonga ekyatabudde bannayuganda eya mutabani wa chairman Nyanzi twogera ku Guild President owa Makerere Churchill Munange avuddemu omwasi avuddeyo n'abaako byayogera ku kifaananyi ekyafulumiziddwa kw'ossa ne vidiyo ezafulumiziddwa ng'ali ne President Yoweri Kaguta Museveni biibino. Taata wange n'abannayuganda bonna abalabye kuba okubanga kyabanyize. But again, I wonder why you're not smiling in that photo. Yeah, it is called photographic interpretation. So I did geography in my O level. So it is a message.
nze ng'omuntu sikiriziganya nakyo bigenda maaso but nina okubeerawo olw'omulimu emirimu emitongole saabaddeawo nga striking a deal about anything. I have no deal to make. Saabaddeawo nga nina ensonga entuteyo. Now ngamaliza olowooza bubaka ki nandyagadde obeere very clear osindika obubaka eri ba foot soldiers abatali basanyufu bubaka ki bwe bateekeddwa okugyamu eno interview ebigambo nga 3 by'osobola okukozesa? Kanaku nti nina kwazeesinga ba foot soldier bokka naye bakama be basinza okunyiiga kale batuufu okunyiiga naye balina okumanya balina okubeera very objective. Njagala okubuuzaako ku Charisima Amina Roni Sentale omusika wa Kasirye, Nyakalungi Doreen ogamba otya, Fazila Luwedde, Aisha Kawalo ogamba otya, Namazi Aisha tukutumiddeko, Agi Kyomuhindo tukutumiddeko, Hawa Ntale, Emmanuel Walakira, Luka Kiwanuka ateera katusembyeyo tumwine bindeeba katubeere nno nga tweyongerayo amawulire no si malungi ge tufuna no ku Newspack Channel. Honorable Shamim Malende munnange yaddusiddwa mu ddwaliro lya Aga Khan ng'embeera si nnungi, obulamu bwe munnange tebunnatererera ddala bulungi, oba bambi ki ekyamutuukako, atandise kuba nti nno bambi afuuka nnandwadde, naye kye twagala okubeera nga tusaba Katonda abeere nti nno bambi amuwonya, naye ng'ono yaddusiddwa mu ddwaliro ng'ebintu nno tebiri bulungi. Jjukira nti amaze ebbanga ddene nga munnange mulwadde bwe bityo nno webiri. Katubeere nga tweyongerayo ensonga za Spice Dana kw'otisa ne 10 tezinaba kubeera nga ate ziggwa oluvannyuma lwa 10 okuba nti nazze ng'alangira Spice Dana mbu kolabo gye yakola naye munnange yamuyambako okudda mu bawagizi kubanga mbu yali talina luyimba lutambula nga 10 ebyo yabyogera. Spice Dana agenze ku YouTube channel ye munnange oluyimba n'abeera ng'ate alugjayo kolabo ye ne 10 agijjeeyo oluvannyuma lw'abawagizi be okuba nti no bamubaddeko nga bamugamba omuwala ng'akumanyira nnyo, 10 ng'akumanyira nnyo, lwaki vidiyo togijjaayo? Kaakati munnange vidiyo yagijjeeyo ku YouTube channel ye. Bwe bityo nno webiri. Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera ng'ate awagira Lily Puzzle. Katubikuwe Lily Puzzle osaana mudaali gw'abalinda ogwa human rights webale kulwanirira ddembe ly'abuntu na buteerya ntama nga bizinensi ye egenda. Wano ekissa abalala n'ekiremesezza abalala okukola kwe kukkiriza abajjonkezi bano abaagufuula omugano okumanyiira abantu okubafuukira ekizibu. Bulijjo bamanyira abantu awatali bujulizi ne bajjonkera abantu okubabuza emirembe. Naye kati olwaleero tubabuuza Kyakirimu Ssentamu yabadde akola kino eddututeeka eyawamba kitaawe amazeeko bannayuganda emirembe. Omuntu n'onoonya akawogo n'ogenda weepakasize bizinensi yo ne bagifuula olufumo. Lily Puzzle Kimenke wange n'abalala bangi baakola musango ki okuyimba mu bivulu by'NRM okunoonyeza abaana baabwe 10. Dikiteeta n'amawulire ge mumusaasaanyaako lwaki temusooka kukunga bafamire yammwe? Wano Nyanzi yali wa Museveni juzi gye yabadde ne bakutula ddiru yakunga ya protective vote. Lwaki bantu mmwe mweri entama mwayola emisege egivuma abantu n'ezimaze ku bantu emirembe, naye mbakakasa bukakasa nti akaseera katuuse nammwe bagenda kubajjonkera. Oyo politics ow'obukyayi, politics ow'okumanyiira abantu n'ow'okutwamatayizinga abantu gwe mwasiga agenda kutuuka ne kubanyammwe magomba. I tell you, ne mulumba ono ne mulumba oli ne mulumba oli kati mulumbe ne kubayina obujulizi kubanga mutabani wammwe yayiseewo okumiitinga dikiteeta ataakakiddwa ataawambiddwa. Mutubuulire. Bwe tweyongerayo tugenzeeko ku musango gwa Muhanji Kwosa ne Bebe Cool munnange guzeemu okuwulirwa olunaku olwaleero okusinziira ku looya wa Bebe Cool avuddeyo n'ategeeza nti no kooti omusango eguwunzise munnange ate gufevarinze ebbo n'ebalagira babeere nga bagenda ku YouTube channel eya Comedy Store abasobole okwekenneenya ebintu oba content yateekebwayo owa Bebe Cool ku channel eyo. Katubeere nga tukwala oyo ono bino nno abeere ng'ate abinnyonnyola bulungi. Emmeka zaafunye okusobola okwetegereza kituufu ddala bye tuwaaba links ezo ziri ku akawunti ye kuba kooti twagiwa ekipapula ekiriko links
tetusobola giwabya kuba ziyinza okubanga tusobole okuzekkaanya tulabe views ezazivaamu likes ezazivaamu bwewaawo ne sente ezazivaamu tuyinza okubeera awo naye ng'omusajja tumulanga bwemage nga teyakolamu wadde n'ekikumi nga bwatera okugamba so ng'ate etteeka liwabula terigamba nti bw'oteekayo n'ofuna sente etteeka lyo ligamba nti bw'oteekayo awatali lukisa so tekimata nga oba ofunye sente oba tofunye sente. So ruling y'omulamuzi ebadde ekya? Ruling y'omulamuzi ebadde in favor of us atukkiriza tugende mu maaso nga tukwatagana ne forensics department eya poliisi twekkaanye omukutu gwa Alex Muhangi tusobole okuŋŋaanya obujulizi bwaffe okusobola okweyongerayo. Tuddawo tukomawo ddi mu kooti? Kati eno kooti ewedde kati ekiddako tugenda ku prosecution tugenda kweyongera maaso n'emisango okusobola okulaba nga tufuna obwenkanya mu kooti. Naye ng'eno yo mata ya leero ewedde omulamuzi ali disposing off in our favor weewaawo balina olukisa okujulira mu kooti esingako kufa kimusino kooti si ey'enkomerero. Bwete etambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kw'ossa n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Olina kwekumira ku mukutu guno tujja kubeera nga tetukuleetera amawulire amalala ge tunaaba tufunyewo naye tova ku channel eno nga munange tolikinze video eno.